Today. It's not still coming. So there's no representative of the DP here. You're not aware? You can go on record. Please, Your Worship. My name is Nahabu Precious. Yes? Also for the accused persons. Mugabe Julius is quoted in court, whereas Morana Patrick is on remand for other charges. Since the state actor is not allowed to seek for court's guidance. I wonder why the representative of the DPP is not in court. We'll proceed and read the charges for the accused who is in court such that he knows why he is here. Which language do you understand, sir? The charge is going to be read and explained to you in Uganda. Omulamuzi tategedde lwaki tewaliwo muwabi wa gavumenti mu kooti. Emisango egivunaanibwa gigenda kusomebwa mu lulimi Oluganda era gikunnyonnyolwe. Ojja kuddamu oba ogimanyi oba togimanyi. Any complainants in court for the record? Waliwo abamuvunaana? Proceed. Mugabe Julius olina emyaka 32, oli Muganda, toyina mulimu, oli mutuuze w'omu Kizungu zone ekisangibwa mu Machinge division mu district y'e Kampala. Omusango ogusooka ovunaanibwa omusango gw'okutuusa obuvune ku muntu obw'amaanyi nga kino kimenya amateeka ga Uganda kawaayiro 2:2. Mulwana Patrick, Mugabe Julius n'abalala abatannakwatibwa kigambibwa nti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi gwe-11 omwaka 2024 ku ddwaliro ly'ensambya St. Francis erisangibwa mu Machinge division mu district y'e Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune ku Dr. Matovu Zaidi. Have you heard and understood the charge? Omusango ogusooka oguwulidde era ogutegedde. A plea of not guilty is entered on count 1. Count 2. Kooti ewandiise ku musango ogusooka nti ogwegaanye togumanyi. Omusango ogwokubiri era nagwo gwakutuusa buvune bw'amaanyi ku muntu nga nakino kimenya amateeka ga Uganda kawaayiro 2:2. Mulwana Patrick, Mugabe Julius n'abalala abakyanoonyezebwa kigambibwa ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba w'omwaka 2024 ku ddwaliro ly'ensambya St. Francis erisangibwa mu Machinge division mu district y'e Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuusa obuvune obw'amaanyi ku Odongo Alex. Have you heard and understood the charge on count 2? Omusango ogwokubiri oguwulidde era ogutegedde. No, understanding. I'm not saying did you commit. Ogutegedde. Did you commit the offense? Waguza. Plea of not guilty entered on count 2 as well. Count 3. Omusango ogwokubiri kooti ewandiise nti ogwegaanye tewaguza. Omusango ogwokusatu era nagwo gwakutuusa buvune obw'amaanyi ku muntu
nga nagwo gumenya kino ekikolwa kimenya akawaayiro 22 amateeka ga Uganda. Mulwana Patrick, Mugabi Julius n'abalala abakyanoonyezebwa ng'ennaku z'omwezi 19 Novemba w'omwaka 2024 ku ddwaliro lya St. Francis mu Makindye Division District y'e Kampala mu ngeri emenya amateeka mwatuuse obuvuno bw'amaanyi ku Munyanda Anthony. Have you heard and understood the charge on count 3? Omusango ogwokusatu oguwulidde era ogutegedde. The plea of not guilty is entered on count 3 as well. Omusango ogwokusatu nagwo kkooti ewandiise nti ogwegaanye tewaguzza. The DPP is supposed to inform us on the state of inquiries. They are not in court. I don't know the stage of inquiries on the matter. Abawabi ba gavumenti be balina okutegeeza kkooti okunoonyereza kutuusewa mu misango gino kyokka tebaliwo mu kkooti omulamuzi naye tamanyi. Secondly, you also have a right to apply for bail on the charges against you, but your prayer cannot be considered also in the absence of the state attorneys. Ekyokubiri olina eddembe okusaba okweyimirirwa naye okusaba kwe tekusobola kuwulirwa nga tewali muwabi wa gavumenti. So I'm going to defer your application. I know counsel intends to make an application for bail. I'll defer the same until we have a representative of the state in court. Lawyer wa ayinza okuba nga abadde ayagala okusaba okweyimirirwa naye kugenda kwongezebwayo olw'okuba tewali muwabi wa gavumenti tasobola kusaba kweyimirirwa. Counsel, I hope you understand that. Counsel, our available date is 9 December. Your Worship, since the also the other court used, Yes. was it the same date? Yes, we had given him the same date for the other file. He's appearing on the same date for the other file. Maybe, Worship, if we can get a closer date, that it would be much appreciated. To the order. Okay, we shall have this matter on Monday, 25th, and the production warrant is going to be issued for A1, such that he also gets to hear the charges against him. Much obliged. Omusango gugenda kuddamu okusomebwa nga 25 Monday ya wiiki ejja. Production warrant naye egenda kusayiningibwa gwe bakuvunaana naye aleetebwa ategeere emisango emirala egimuvunaanibwa. So you're remanded to Luzira prison until the 25th day of November 2022. Sindikiddwa kwa rimande Luzira paka ennaku z'omwezi 25 mwezi gwe 11 mwaka. And the production warrant is issued for A1 for the same date. Production warrant naye kkooti eragidde esayiningibwe aleetebwe nga 25 gwe bakuvunaana naye. Ezra Enoch alias Nkonge. Ezra Enoch